Laiwoz movie Boterevu ogambe wano tuba twolekedde ekyatuleese okuva mu Laiwoz movie production. Bakuleetedde sinema emanyikiddwa nga Akasolya ku mulundi guno gye twolekedde. Akyali wala tukabutuuka okusobola okugekaanya. Nakimbugwe Shakira nga kwotadde Noscope Kalapozi, Aida Kayanja ne Farida Mayanja. Ogambe ebazanyi babagenda okakuzanyira mu kiseera kino. Kiberu Najibu ne bajja bagamba nti story ya Mbuliro Joyce ne kajja kawandiikibwa era director Pafula Richard. Mamanze Laiwoz movie production ne bajja bekwatira ekifaananyi. Titus Heritage Pafula Richard ne bajja bakatematema. Location Sonko Betty. Welfare najaba magambo Grace kugambe tukyali ku ntandikwa ngera tugenda maaso. Ne kajja katekebwa mu sente Pafula Richard walakira. Ngero le mwakulaba eno. Kakati ka sinema lwe tutyo tukatandise ne bawala jana. Batandika n'ekibozibozi jakala owulire. Nenga Vijeraji nze ndi ku MIC. Batandika ne beebuuza mu ngeri ya lusaagiriro. Mwana gwe nkubuulira ki? Okimanyi nti nyina kinyo taxi. Musajja mbadde mukula left right n'amagego ntandise ogasemberera naye omusajja yabuuse. Olwaleero nkedde bukezi wanawanca. Banange mbadde afiya nga sirinamu wadde ataso. Wasiro olubadde okuyingirawo Yesu okulaba nga gaya zeekulako. Engamba ye omuntu atagundu ye wano atabuye ye wano kiki kyemba mukoze mu kiseera kino. Ono nawuliriza emboozi. Bwe mubuuze ki yankoze njagala owulire byaŋŋambye. Era nga kizibu okunzikiririzaamu nti yeye musajja gwe nnyina mu basajja bonna bensinga okwagala. Era okukakasa nti ndi wuwe ayina kumala kugenda waffe alabesenga. Gukyonga kirungi. Gwate ng'omukisa gw'oyina gusaze embwa malagala. Mwana gwenze tombulira byambwa kusala malagala. Nze nkyayagala okulya ku sente wamu n'okucaka. Omusajja mpasa agenda ntwala eka nfugira awo. Ekirambisiza olwaleero njagala mumanye ensibuko yammwe naye nga sinna. Ne tuddako ku maka ga musajja mukulu nago gaali gayuuga. Taata ekizibu kye tulina buli famire yefaako yokka. Bano baali beekutulakutulamu nga buli kabinja kali waako naye nga jjukira nti baali ba famire emu. Omusajja mutwale wasenga. Babona omwana nakigudde akubuzeeyo. Kwata omusajja ogenda omutwale. Senga nakigudde mutwalire omusajja ensonga azimalirize. Nze nneeta nakigudde. Naye ng'ono yali talina nkolagana na senga waabwe oyo gwe baali boogerako okutwalira omusajja mu kiseera kino. Nalayira nakomba ne ku paasi kikafuwe sisobola kumutwalira musajja ate oba nkugambye ne bwaba mulema sisobola kumutwalayo. Emboozi ne basooka bagisazaamu. Ekigambo nno kyayogedde erinnya lya senga wakiyita na kigambo. Kibaddewo leka kiseera kikulu. Taata n'agenda maaso n'okunnyonnyola abaana nti kale bwe ziba nga nsobi twazitandika mu ntandikwa mu kiseera kino tuzirongoose. Ono lunanaagira naye yalina ensonga ze naye ng'azoogera tezimmuka. Taata n'amusazaamu mu mboozi keno nanaagirire muli abantu batesanga naawe oyogera bwe noyambadde obukoofiira ebyenyi bikulinga olujja lw'essabo. Bwe kato kakazi katu ne kasazaamu emboozi ne katandika okwogera ku jaamu gwe bayiseemu n'ebizibu bye kasanze okutambula okutuuka wano. Ogambe kakyagenda mu maaso okuva mu Laiwoz movie production. Akasolya nga ye sinema gye tuli mu kulaba mu kiseera kino. Vijeraji nga nze ndi ku microphone. Ne badda mu kiboozibozi naye tekyagira ne kimuluma ng'alaba alina okumaliriza emboozi y'okutwala omusajja ewaabwe. Kakati bw'atyo yali alina pulaani gy'afumbyewo omusajja okusinziira bw'akiremeddeko nze mbadde nnyina kyenteesa. Okukyala kufuuse kuvisitinga
kwatwa omusajja omutwale wa Ssenga Nakigudda. Noscope batandika okumuwa amagezi. Ssenga Nakigudda amale ensonga gundi gwe. Ekyo nakugambye ne bwokola otya ne bwoleta akayibwa n'okansalira mu kawompo. Kikafuwe sola mutwalayo naawe. Sisobola. Abantu b'ekima baana. Yatamwa. Bano bakina Segawa simanyi Nagawa kabulenga ne bakweddira nkima saa kumanya. Bakafero banaleero. Awe. Nsakale sizali. Naye omusajja nnemeddeko ate ye ekigenderwa kye si kikyali kyokutwala omusajja waabwe kubanga kati nze bwe gaba amasanyu ngafuna mu bujjuvu kakati ate kiki ekinjinikiza okugenda nga simanyi tugenda mubasenga mbw abanaagonjolanga ensonga nga tutabuse n'amusaba amusalire ku magezi ne tuddako esayidi eno nga n'omukyala yali ayingidde mu nsonga za famire abaana bayita kuno bayita kuli tebakyampulira njagala owulira omukyala eyo nsobi yo ensobi ngezaako okuteeka abaana bano yali akawejungira nannyini maka naye gondaga nti ye taata abaana nagezaako okubalaga ekituufu naye gwe ng'ogamba nti abaana mbatwalira mu ntwala y'abaana b'ekyalo kakati okirabye olwaleero ne tuddako ku bagezi nosikopa omutwe ogumuluma gumwetoloola geze ne ŋŋamba omuntu okubeera yala mbeera nti afuya nga siina muwadde ataso ate nga kinyotekisi wange akijjudde lwaki tetutetenkanya ne tufuna senga oweekimpatiira abantu bali bubi nkakasa nti tetulina muntu gwe tusobola kutuukako ne tumugamba nti kwatayo akasente ng'ogenda okubasenga ne tunoonya anaaba taata omugole nemba nga taata wange mpangisiza mupangise okiraba otya tubapangise bupangisa ate gwe mwennyini gw'olina okunnoonyeza ekyo kaakati mbwono yagenda okufefeta abagenda okukwasaganya ensonga ekintu kisoosowale then tufune sente tubaweko kye tubawadde ezisigadde tuzezibike okiraba otya awo nze Ssenga nze ngenda okubeera nindi Ssenga ow'ensonga si byakusaaga wakira kyayogera ge mazima njagala wekkaali omusajja si mwana mutono we bana balabira wano we bayimiridde kyogamba nti Ssenga aliko emyaka nti ono wa myaka 18 talina kubasenga wange omusajja bw'aba mugagga ate abo abagagga waya zaabwe olumu ziba tezikola bulungi naddala mu bintu ebimu okusinziira naye ku myaka gyo ekintu kiyinza okutuva mu ngalo gwe mu bintu eby'okusaaga bwe kinaabanga kyetaagisa kwambala lubugo n'empogola n'ensiba gomesi nja kubikola ekikulu nti nze Ssenga kusiba busibi bigoye muno ne neeyongerako abantu bagula obubina n'ekikinala n'embeera eryolooza tunaaba tetukikutte gwe ono nekisinza omutanula kyekyakasente kawulidde nti omusajja binnyokondo naye nga nosikopu yali si mumativu okusinziira ku kano akamanyi bakuze bonna kanakapancu bw'abyogeddeko maaso ne gamwongera okumukano katono tatidde nti lwakuba Ssenga muto naye yeeraliikiridde Ssenga ono banaabeera mu kafuba eri mu kasenge n'ateddiza musajja wange n'atamukuba kaama atya kimugamba bugambi bugambi kagenda mu maaso ngera kakyali ku ntandikwa vigeraagi nga nze nkutte Laiwoz movie production bakabaka bakuleetedde sanga bugalubindi sanga ambulera sanga biki toko ngambe njagala ombuulire bwe kibanga kuwandiika ndagaano tugikole si kutuuka eri kunswaza buswaza gundi gwe ati wali naye tukukozesa ndagaano ate kyogani kati ninga omubi omuntu atasaze okuyamba obuyambi baasa Ssenga nze kasito ngamba nti kweri buli kimu kijja kuba kiwedde ebintu ebyange owulira ebintu Ssenga byayagala mba njagala TV ebeere wali emalawo oludda lulambo olw'ekisenge zino zigundi DVD ezajjirako zonna njagala baleete sound banga disco ebirowoozo byabwe gy'emyaka byebintu bye baali balowoolezaamu esente ekyo kya bulijjo zigira mu baasa naye bateeke mu guno ogubaasa ogunene ogwo ogunene ogwo ogubanga ogugiramu empapula zino eza F4 kakati kino ekikwatagana ne Gomesi Ganduula
kakati nze ndi wa senga.com sakiwakana emirundi emekanga nyambala gomesi gwe mugambe mu kifo kya gomesi nze bandeetere patula senga nayambala patula bannange afadhali wekiba kimukalubirire ng'alaba kale kimuswaza akibale mu sente oloza senga gomesi ya senga bagibalira mu sente meka si mitwalo nga 5 iye alite mitwalo 4 nze mba musaliddeko batandika okwanguyiriza ensonga okwetereza neku alabira ddala atudde mu kintu sente yazifunye dda omanye abantu okuba pulaani kiba kyangu ate kibi okuba pulaani nga weetuuziza omwo mwennyini mu kintu kyogira kati ono alaba sente zafunise dda ate n'aleeta oddiirwa ate alaba ayagala bagabanire wakati kwegamba katugirabe ennaku zibadde nnya omukolo gutegekebwe akati senga ow'ensonga ono kimpatira senga nakimbugwe Shakira ag'obuzaale agambe ennaku nnya ziba nnyingi sente tezikuumika omusajja sente bugamba nti abadde azirina buyinza okukya akawungeezi nga sente atandise ozikwatako bajje nkya siraba nsonga ati lwaki tuba tugira tulwawo bana baba ne sente baba n'abasajja kati ffe tuli abantu adibaadiba etuddako eri maama ne taata nabo jjukira nti famire yaabwe eyuuga bambi balina ebizibu ebitenkanika mu kiseera kino mukyala Zaawera twaleka taata bikyamusobedde sendeka munange bibye addake wa mukyala Zaawera akubuulire ng'amaaso gadobolo kkala akoowa ebizibu wakati yero omukunyirira kuganza esaidi myufu ogetako bukowekowe kale yali ali ku fulaga ya Uganda kazi muna Uganda nnyo ndeka sokoleke mukyala Zaawera tuve mu kulandaga nina diirwe nakimbugwe yali yagobye dda njagala owulire bw'asomamu ayagala kukyaza waliwo omuntu gwe basomera mu ddiiru ng'omulaba yenna avulubanye masavu ye yennyini ye ddiiru obulengejja ku matu bulinga biwawaatiro bya nnyonyi mugagga omusajja mugagga kati nojjukira nti naye bamunyumiriza bunyumiriza naye ate ennyumya gy'abinyumyamu oyinza okugamba nti amulinaanye ye neyibawe ayimidde mukadde mbweka ayina buwumbi kugamba nti omusajja mugagga omuntu oli alina gundi gwe ebintu byonna ebirungi nga yasazeewo buli kirungi kyalina akigabanye senga ne famire y'omuwala ina we tugenda kufuniramu kaakati nze njagala nkugambe tunoonya kufuna amalungi onyempeko nemukutegeka ebyo ebintu sibimanyi sibitegererako kaakati ono yalinayo kagezi mu nnyo we bana ebintu bya ddiiru kyova olaba nti biba bizibu aleeta ebintu ewange nosikopu avudde wali ng'onaamumatiza nti ye kafulu kaakati ate nosikopu bw'avuddewo ogambye omusajja oyo omugagga Shakira naye tumulengera esayidi ate naye yafunye kafulu omulala kasi omusajja kakati kitegeeza ekintu kimaze okuyingiramu abantu basatu naye ng'ono senga yo olulimi olwo sente kyayagala okumanya omusajja ategeera kye bayita sente azoogeza kirimi sente kaakati nze mukyala za akomba ku lugalo bakakasanga alina sente nze bw'okakaza nti omusajja amukombi wa ku lugalo mba ngenda gikufa nze buli kimu kyonna ngenda kifuna amaka we tugenda okutegekera omukolo na bonna abeetaagisa okubeerawo ngenda bafuna ku sayidi yange naye sente zigenda kuba zitya buli kimu ngenda kikolera naye nga ku ddiirwa ejja tubigabanira wakati kakati fifite akumpitamu ngenda kukola n'omuti buli omu atwala luuyi batemera makati byakumpitamu abawala mba olugezi njagala wekanye mukyala abaana bawala bwe batwe bafuuse mu kiseera kye kale oli weewunye yafunye omusajja ayagala okumuwasa naye kakati lengera bidiirudiiru byatandise okuteekawo kale nze nina famire gye ngenda okunywesa sukaali nze yeekyayo bamunywa emirundi emeka era ebyo biba bibyo naye njagala owulire ebintu ebimu ebireetebwa nga bikalu tubigaane weba sente weeziri ze siina buzi omwenge gwatubukala sikyalina na apetaiti ya caayi ekituufu kiri nti waki sukaali yo tebamuleeta mu sente manyi we tugenda okuswala nga omusajja oyo alina gwamanyi tutuuke wali twesowoddeyo ntutuli basenga nawe weso akati noono ayagala okumanya ku bantu bamwe teriyo n'omu gwamanyiiko wadde akatono kakati nze Zaawera siyina we Zaawera abala ddiiru ng'amaze okugyetooloola akoze ddiiru nnyingi enda okuswala gwe batuuke nesembyeyo bamutwalawo abeere omuwoza w'akatale bamugyayo na miggo kyembadde ngamba sooka weekakase saagala kufuna miggo ng'egyaluli gundi gwe
nga ntegedde nti tewali njagala buli kimu nga pulaani yakyo etulimu 5 owulidde yomulowooza nyinza gwe okuleetera se buli kyenkugamba kkiriza nti omusajja dofe weeri gwe kyoba omanya ekisajja tekirina muntu bano bananka ono mukyala we gwayagala okutwala gw'oli mwana muto nze sigambye nti totya kuswala naye oli mwana muto nze ndi muntu mukulu wosobola kaakati ono emyaka gy'ali ate gitandise okumuwubira akatambaala omusajja talina weewu ng'era mu byakola amanyi agiwa ekitiibwa ani omusajja talina gwamanyi amanyi nze n'abasigaddewo ate nange nkakasa nti tantegeera bulungi kuba bwe namulabako twali mu bitaala ku bulisite nateete okikakasa mu bulisite etaala zaali zikuba ziti zimyansakani nga tasobola kuneetegereza etuddako esayidi mu maka gano musajja mukulu ono ebintu ngo ebyali bimutambulira bubi naye nga obuzibu bw'alina abunyonyolamu buli muntu mu kiseera kino emyaka gye yali atuuseemu nga gyakukalira yali ayogera apakuukirira mutayi we n'amusaba bakiwa akadde akati olowooza ebya firimu birwawo nno ate nga olwesande terwakedde dda olunaku lwe twalaganyisa abalungi okujja omugole yeetegeka kalapozi nosikopu ag'obuzaale eyakuzanyidde nga nosikopu bwatyo yabuna ekyalo bwanyonyola mwono bwanyonyola mwoli kale nga nyonyoleramu n'abatasaana njagala nkendule akawato nga kalinga kanumba mwana gwolaba nze njagala mwambalire naye yennyini antunulira agambe maama yalaba nga atandozangako banange njagala mulage buli kimu kyennyina mbulamu bwange bwete netuddako eno sajja waffe Kiberu Najibu ag'obuzaale yamulikanye dda gwe kiki mutegeeza ki esente ez'emmere asoose n'agulako ekooti ne mutega nswera ate kati emmere gatigira tufunye omuceere awo tuba tufeze bufeze sajja baateeka muli amayinja ne bwe tulondera wiikisi bbiri omuceere tusobola gumaliriza gulonda guba guganya ate emikolo kati giba gisembedde ng'ebyo byono omukolo gwe mumanyire okutuuka ku ekyo naawe ono omugole kati lwaki mumuleetera stress kyokka mukazi wattu tasaana kuleekaana tuleka oba ndeekaana naawe ndeekaana kyokka naakute sente zange adikashi ne mubawa ate babiŋambye ebyo bange bwagenda mugire mulondo omuceere naye guganya ate kati va wano va wansaa munzijeeko wayagenda naawe omukazi omuleetera embeera amakakana kakana bambi oli mugole kati okimanyi tosobola n'okugirako awenkanyanya ebintu ebimu bisaana kwekkakkanya kati ono yasigalawo ne mukulu munne ne tunyo tekisi ate aliko okunyonyola awo kinga ekikulu ekirimu njagala kugenda waabwe bongere okutumanya kati noono ayina bwe basiimagana munyimbidde akaseera nze tunyo tekisi waabwe era namaze nenfuna kati abinyonyolamu musajja mukulu wali mu ddiiro era tetulwayo bwetyo netuwekoonako eno mu bagole kugamba emikolo gyali gigendera ddala maaso omugole batandise okumukolako ebitasaanidde ebikadde bino ebisaawasaawa ebyokuwino ku katimba awo ku mwala babimuggyako ne buno obukomo bw'abayaayo obwo ate ne buto akadomola kati kitundu buli kimu kyonna bano baali tebategekanga ku mukolo enva twagambye mugire boyiro kakati ate lwaki mwasiise kati muto mumuzzeeyo ate buto bamaze omusiikisaako naawe njagala ojjukire nti abantu bano bonna abali mu kutegeka omukolo basuubule busuubuzi babagye mu dduuka tekuli wa luganda wadde n'omu alina bumanyirivu kutegeka kintu kino kakati kyova olaba ebintu byonna bitandise okuweta amakoona musajja waffe Najibu omumane gumukikirala atandika okwewozaako munewozaako yakimpatiira awo
tulina okusananya naye kati nze yenda okujanga omuko ekidduka fe kiringa entamu y'enziro gobeera muko wani ni bannange ani yakuwadde kati gwe bagamba gwogenda okubeera omuko bagengira enyambala ennyume bulungi eyo yakusaze saa kuddamu kumanyira mugere mukyusa engoye mangu jamu mubako gwe sikwetaaga gwe nkwetaaga mufumbiro mutayalise essala gwe mulimu guwafunye sajja ato teyasiima tosobola kuŋŋamba nti nze mbeere mubyafumbiro mbeere wali nga muli mu bitafutafu omusajja alese ebbaasa agira wampeega nga tyogira togamba omukolo gugwo sebitegedde nti byonna tumutukuza buguzi naawe kakati noba nabaguza buguzi tambula ogenda ofuluma saawa kunjako waya fuluma namufulumya kabulengana eddiini kooti ogwa bbulu yenna alinga o FDC twayambala atya kooti eraga ekibiina byonna no bitandise okumutabukako mu kaseera akatono ye naawe nabeeranga nkikugamba buli kaseera nti gwolina kubanga weewombeese kati twaddako eno katwe kansinjo teyali mu mativu awulira amawulire embu waliwo agenda okuwasibwa ekintu ekyo kyamwetoloza dda omutwe kakati najibu yenno byamutabuseeko dda buli kimu kyakola ajja kwebuuza eno banono nabo bamukoye omugole babadde batandise omugira washana ne batandise omuteekako ejjoolaawo ekatobanyega oba ekisenge tukisibe busibi twegalira eno tubeereyo okiraba otya akati nakimbugwe naye nayingirawo bannange muwogana nnyo kiki mulinga abagamba nti buli n'ab'emizigo bonna bategeere nti buli kintu twapanze kipange wano kati mwana gwe sooka olabe kati kino kinajibu kizze kyonna kirebedde emimwa gikiringa emisikeko kigamba mbusebo kyekiko kyambadde n'ekkanzu nga kitaddeko ne buno obukooti bumugirigi gwosobola okukikkiriza kakati ne baŋŋamba mbu ate omucere gwe baleese mbu babafeze gulimu amayinja mangi mbu ne bagulondera wiikisi 2 tegusobola kuggwa gwekyo wali okirabye togeza nayo n'obongera wadde ekikumi yani yagambye ofulumye sente nga siragidde sente zonna zirina kuyita mu nze nga bwe zifuluma olowooza no enindi muko nanka yatuutse dda oli avumya amakooti aga kkala zino ate n'omuko tumulengera ayambadde kooti bakuba ekyenjawulo ekigiriko eyiyeeringa eyali ey'abaana abakesi bakabaka mwanga ono n'akakasa okusinziira ku pulaani yonna nga bwe bagitegese buli kimu kibadde kitambudde bulungi saagala weeraliikirire bino ebyokuwanisa emitima ebyokwagala okujja mu ssente toddamu kukkiriza muntu akukamula mu ssente akazi katubweka tebakazi omutima ate nako nekatandika okulaba onumbwa ng'oshananye bulala genze nonyambalira ekikomo kino jjukira nti kabadde kamweraliikiriddemuuko okubeera ssenga ono tayinza kumpasulira omusajja ono ina amaaso gasinga n'agange naye abantu abeerawo ssebo ngaakweraliikirira bwe bate ne babongako abako ekkubo lyali lyeryo olunaku nga bwe luli lwa mukisa akakuba kasoose ne kabayiwamu awo ekintu yokuyunga eyingirawo abako bwe batyo baali bamaze okuyingira ekitundu mu ngeri ya mpolampola tugambye banyumya ebitenkanika era wano bwe twogerera kati bali mu nfo naye nakugambye nti vigeraji nze ndi ku microphone Laiwoz Movie Production be bakabaka abakuleetedde Pafula Richard abadayirekita esinema bwe twogerera egenda maaso abako bwe batyo bayingiddewo kyekiseera emitwe bagisaniridde kale era be amakooti ne bagafunanga geego Mutega Nswera kakwotadde n'abakazi abawogodde nabo banyiridde birala ne batuuka ku geeti baanirizibwa mu butongole bannange tusanyukanga mukulika amakubo obuwonvu wamu n'obuga gayoga abaabo munda omukolo bategese gwa tiriiri bantu tebeetagisa bangi
bwe bati ne badde sayidi ne beetereekerera okuyingira munda. Taata abaaniriza omwogezi we sayidi eno era bayingizibwa wakati mu bitiibwa. Nakugamba sinema egenda maaso okuva mu Laiwoz Movie Production. Director Pafula Richard Walakira ugambe kagendera ddala maaso. Obwama ne buyitingana ndabyeko n'agange bayingiddewo bazze bonna banekedde bannange bafaananye bulungi. Kaakati n'abayiwamu agali kwosha omugole n'abuguumirira n'awotookerera nga bwaddawo akasana ne kamwokera wano mu kisenge. Kasana akakwokera mu kisenge nno nako eyo embeera naye eteeba ndalamu. Bwe batyo baanirizibwa mu butongole mujjanga mudda amakubo mugayiseemu mutya bamaama mwebale kunyirira. Buli omu n'amutuusaako obubaka obumulamusa ne babadde tannakolako mikolo egyo era nabo n'ababuuza mu butongole ng'era embeera n'empisa ya Buganda bwetambula. Atandika okulombojja amaka mwe bazze maka g'abantu bazadde era tulina abaana abawerako mu maka gano nga nammwe mumujja okukiraba. Kati kano kaasaba babaweemu eddakiika entonotono babeeko ekintu kye bagenda okwogerako. Kati ekiseera kino ebibuuzo we biri gwe waleesenga ssenga buli kimu kyonna yakitegedde bulungi era kigenda kutambula nga bwe twakibaze. Ye oli kafulu naawe olaba yawunzika minisita mulamba naye ate ono kaakati ono n'agamba nze okubeera wano nenzikakkana neŋŋuma sooka omale okulaba wekkaanye era nze singa amala kutuuka mu nfa eno nendyoka nziramu omutima. Bw'atyo n'ayolekera okugenda okulaba senga kikyaliko. N'ekiseera kyali kituuse manye ebintu bino biba mu mitendera. Akati taata yayita ku baana baalina awaka abaana walajja n'ababyobera besooka ne bajja babuuza ku bagenyi kati bayitibwa naye nga ffe abazze bagoberera sinema eno buli kimu kyonna ti buli omu asiba kiwani n'embaga ziba biwani okukyala biba biwani. Akati ebiwani ne bijja okubuuza kubako ebiwani ne bibuuza mu mbuuza ya kiwani teri atagayitangamu era naffe tugayiseemu ng'abalala era mubasinze okukyamuka nga tubasanzeewo tukwatako esooka olengera taata amatu yenna gamulinga ge bamukanyugidde mugire mugende muluddewo nnyo kuba kati abantu tulina bangi wano tulina abaana ab'enjawulo mugendere bannammwe mubagambe bagire bajje babuuze ku bagenyi. Ebiwaani ne bigenda era ne taata ow'ekiwaani bw'oba omwekanyiza omulaba akati njagala olabe banaate waliwo gwe batemyako wano olabye ekyo ekibigula akabina ekibadde wakati kati ekyo bannange kibadde kibigula nawe akati ono yakamala okuwunzika minisita amawulire agafuna nti bali ate abayingiddewo esente ze zisinga obukulu gye bali bambi. Njagala owulire ebigambo bino nze buli kimu kyonna nga bwe wakiŋŋambye kkiriza nti nakitadde mu nkola era byawedde dda bisigadde kutayaalisa butayaalisa.
Ugambe kagenda maaso. Laiwozi movie production. Bakabako kutuusaako. Olwekyo kasitabaze tuli bwetu ogenda kunya kati bulira Ebisenge byaliwo ebiwerako mu nnyumba eno. Bwe yeetala waddako eno waddako n'eri atambuza mawulire. N'akomawo eri omugole. omukyala mulabi Kalapoozi amawulire agafuna. Bannange mulabi. Okimanyi nti ate pulaani y'engumu n'okusinga eyaffe. Buli kimu kyonna kiri gulugulu. Bannaye mwana gw'owedde akatima kaneewuuba omutima gunegunzaawo n'eŋŋamba oba gugenda kubuukamu. Wa gugume tegubuukamu. Era kino saba busabi buli kimu kigenda kuggwa bulungi. Kati simayiro bakontrolinga nkontrolinge mwana gwe olaba emimwa senga sigiwumbako kati senga eri eno ku magego bannange ate sooka oleke enkomewo neera bwatyo nayolekera esayidi mu kisenge ekirala era talaba oli kiwuulu nze nga bwewalitaddeyo omutima nze mubala wala bana bazze okubuuza ndabye mwaka wa buli omu naba ne pulogulaamu ze mukadde wa yogera kumpala naawe kyondabisa ate ne batuuga oba bawulire kyogamba nti gwe kubanga towasanga kibi laba obuwala obwo wetegereza abawala abo bamwe bateeka ku kamera nze nno kati kino nkikugambanga nze abo abawala boolaba beereeta ku disipule nabo baba bazze babalabe ate oba ffe twagendanga ku mikolo nga kyekitututte nga ku mbaga kwe batakuyise kikuluma kubanga baba tebagenda kulaba njagala olondeko omwana wa omuntu gwe bannange kabulaaza nze ndi mukazi ebyo mbimanyi ekibaleeta n'egyo emimwa gye basiiga teri mukazi asiiga bisige nga tayagala kumukwana ako badde sikategedde abakazi basiiga ebisige n'emimwa wamu n'okukola enjala n'enviiri okunyereketa babakwane ayambadde atya aleese buno obukooti bw'abamambuluga ye maama my favorite color gyayambadde kyokka oli yamuvumye nti ayambadde obukooti bw'abagoma n'ezo kala z'ebibiina ebiriko mu ggwanga kaakati omugole n'atandika okukyamuukirira jjukira nti kino kyonna bali mu ddiiru bano bonna boolaba wano bicupuli tekuliiko waddala n'atandika okwewaana bwanantunula ku mukono ajja kulaba golo yenna ng'ajjudde kuli atambuze amaaso atunule ku watto agambe mamama kigamba alabire ddala sente ze we zigenda ate era bwe naafuluma wano ngenda ntukalingira mu molele liso mugambe kati ondaba era nja kuba mbikola mu sayiri neemole neekyuse neenyole nga ndaba amalala gali wano magundi gwe esineema kugambye egenda maaso mwana gwe mundaba kaakati omanyi waliwo n'abantu nga bamu bakoowumu nedda naye olaba ne bweba teweekozeeko gwe katonda akukola nga kyekyo oli kiriya kopiyo kale eyo gwe wafuna eri kiriya naye ezaffe baatuwa duplicate kati oligino kati katonda yazisigaza naye gwe wajja n'oliginoyo era bannaye bulijjo okimanyi nti ngenda nekigamba abantu nti nze katonda yampeera ddala oligino yange ne bawakana ate kibanyiiza nolaba oli ng'ayengeeta ne good duplicate n'omugamba kati lwaki tebakuwera ddala oligino nekimunyiza munnange kati mbu bano bakimugambye era asanyuse era bannange kaakati mmwe sembirako nerize mundeetera n'ebbugumu mbu bayambadde jjukira nti ye yabaguze yabajereka taata ali wano akuba emboozi abantu abagenyi naye nga ne taata kikupuli ne taata cupa atya n'okwogera ku lombolombo bw'ab'enkima talinaamu wadde akalombolombo ayagala kwogeramu bya mamba ge tugirawo tugabe mamba tubuuza amaka batugabe babamanyi abo naye
bana banyumya emboozi etakutuka kiki kaakati bano bagenda okulaba omwogezi we sayidi eno bagire batuyitire ku Ssenga agire atubuuzeeko kati abanga amubuusa kubanga ono yali kicupuli nga tamanyi mikolo ngeri gye gitambulamu tamanyi nti bano bebavaawo bano bebaddawo bwe bate ne bafuna etwenje obugalo taata matumpa gwa tambula yenna yali wabitegaawo tambula azimba twabobingira mu kanzu naye ate aba mulalamu abaye gwe namwe abantu basiwali bankanda nti kati gundi yaddako timwabi eminyonyodi lwaki temwangambya amazima anti kati ffe twali tumanyi nti buli kimu kyonna omanyi engeri gye bakitambuzamu egendo yikikolinga bwekirina okukolebwa kituyite Ssenga ne bano ne batandika okwetegekera Ssenga nze singa sina kyemutyako sente diriwo ndi mukobuko Ssenga bwagira naye atukwata ensawo nga tukkeeka sawo tumusimba ebbaasa bwagizalawa nga tumusimba endala kinaba tekikola ekyo ati nyowe ora kichenga enda kichenga kakati atakatsera karu Ssenga wali bwe buti nga tujja ne tugenda okubabuuzako ennyimba baziyiyiza wano Ssenga amasape gamusinga emyaka galubindi ayambadde zaabooki ba werodingi njagala wekkanye kaakati ate baali beetegeera nti bo bulungi bw'abalala Katonda yamugolangako mbu ng'ababbira ebibuuzo omuntu n'osikali Katonda n'akutonda ng'oli mulungi ate n'obulungi bw'omulala ate era n'abukwongerako kati olina kufuuka ki nze ndi nsuusulu beeto mbu bava mu byensuusuuti kati bo nsuusulu beeto ye Ssenga agenda okubuuza ku muuko nindi mugole kalapozi nosikopu ag'obuzaale akyalirwa abagenyi abatali bayite jjukira nti ye mugole mu kiseera kino njagala olaba abacuba be batunula bwe njagala ani abayise wano sendi jajaawe nosikopu taliiwo wano njagala kumanya ni ategese buli kimu ekigenda maaso wano kakati bano tebamanyi kigenda maaso Ssenga beeterekerera okugenda okulaba ku bako nosikopu zagenze dda takyaliwo tali pulezenti ali abuzenti bassenga bali eno tebamanyi kigenda maaso nti bajjajja abatandikawo ekika ky'abenkima be bali mu kifo kya nosikopu wali kakati be bamwogererako efirimu kugambye egenda maaso vigeraji nga nze ndi ku microphone era tulemwa giraba bano beetegekedde akaseera era njagala mutambule nga mwenyiga baana mmwe akabina kabere nga bakalabanya bajjajja bata kakati bano nno bye boogera endali be baana baliwo mu kiseera kino temwadira nkima muli wano mwena mugira amatama gabalinga ga mayuga njagala wakika kyenkiba enkimayika gwengenda okwogera naye njagala wankima mu kiseera kino njagala wankima mu kiseera kino njagala wankima mu kiseera kino abadde ki banano tebalabanga ku byabuwangwa kati ebyobuwangwa biwambye omukolo lengera abagole Bassenga omukire jiulaba anti yogera nawe nze tontiisa yogera embu kiki omugole akankana kakati agenze n'agamba mbu simanye enkima kakati n'agera n'agamba mbu naye kubawo ekibu nebyayogera mukazi wattu byali tebikwatagana jjukira nti kino tiyakirinaako bumanyirivu abadde ki oba basezi anzi banaye ntidde ngenda genda nze sente ze mwampaddeko zimala kandi ezo sente zonna tulina zifuna ate gw'omusudde ddalu kakati ne boolekera bali okugenda okulaba omugole kiki kyabadde bw'atyo Ssenga ne yessa mu ddene alagawa enkima ekika kyaba enkima
basegawa baliwa njagala bakafeero wano bo be baliwa bana kafeero bonna babaleete kakati bwe bati ne bakomawo keno mu kisenge njagala wajima yenna abuuka asuukira alinga ejjuba alinga emmotoka egenda okutandika ebuuka mu giya basenga bayingirawo babiri omu n'amogokako agenze okwekkaanya abakulu b'ekika bawambye dda omukolo nosikopu taliiwo nze jjajjaawe nze ndiwo nosikopu nze jjajjaawe hati nyowe mukulika amakubo emikolo negitandika senga ayingiddewo taata Matumpa gwayanja ensonga munyoma kikabunafu mwamwina obiyinza ku mwana ono banange muyambe bakakati kino twakikoze kale just for emergency ebimanyi luzungu naawe tamanyi luzungu yogera Luganda abadde ayogera luzungu mbu just for emergency nga tekitunda sankanga nitubala kati namwe mujja ngamba mutya senga ayina emyekozo nkugambye oyo ye tosobola mugwa mu ttaano ze n'omuwona akasatira eri ebbali abadde eno bwe badde eri abako tebannakibuuka bitandise tukimanyi bajjajja tukoze ensobi naye tusonyiwebwanga ensobi zikolebwa abantu ate era nezigonjolwa abantu ffe tetukyali bantu saagala kugira eno omwana tugenda muba watumuwambi teri kadakika n'akamu ke tugenda bewa kwogeramuko naye eyo kekafuwe bajjajja bambi mugire musonyiwanga bajjajja mwe mutuzaala mwe mwatuteeka ku nsi bambi mutusonyiwe tetukyaddamu jjajja bambi muleme kutulabisa jjajja n'ayongeramu kagiyawo eriso neri yongeramu ku angozi libadde ku 90 neryongera nerituuka ku 180 esinema egenda maaso kakati bano esente babawaddeko butono nnyo nezino engoye z'olaba bambadde gino misege basegu bagenze ne baleeta engoye bapangisiza mpa batanditse kweraliikirira engeri gye bagenda okufuna sente eziddamu okusasula engoye gye bazijje eno basenga okubuuzibwako kugenda maaso taata Matumpa gwa kyemanyi nti obaka bwonna nga bwobadde obwagala bumaze okukutuukako kandi nakyetegereza omuko ye yali gamba n'ogu kati gamba n'ogu yaleese bakyaliibe nalaba kiwedde yali yayagala dde okulaba ku senga wa mukazi we senga anyirira enaalaka yasigale ku muwalawo obulungi ono naye tala n'asala n'agenda sayiri okweraliikira lugenda maaso bajjajja bakombye kwerima ewerekawo ali uli abajjajja tetubegayira ate kati gojowogana mufulume namuba mufuluma nno omuntu abagamba genda akyoka ku myaka gyo tomanyi bintu bisobola kukakanya bintu bino ikiye eddagala lyonna lyosobola okuleetawo leeta kamunye buza yajja kukola buza asobola okukola kubalika emizimu amutumye buza mbu n'ebikongoliro byakasooli ebiririddwako enkuyege n'agenda abinoonye bikola mulimu ki ku muntu ng'alinyiddwako omuzimu yakanda kwegayirira bajjajja kakati no beezimye tebakyayagala na kutaaja naye nga bakenga bawambye omugole ali mu ngalo zaabwe ebintu byonna biba n'amaanyi mukadde wange mugere mulite pasita Lunabe waliyo pasita Lunabe naawe manya pasita gundi pasitani huyo ageze kuleeta pasita Lunabe taba muyembi senga jukira yategeddeko ku nsonga ezigenda maaso naye nga ne senga ke kupuuli Lunabe taliiyo kati bane tugenda kukola tutya kati n'ebikongoliro bikubuze
nze ndabye matugunda mbwalabye ebikola bya matugunda omukolo gugenda mu maaso akatimbu ono Kikupuuli ne Matumpagwa mbuba banyi oli mwanyinawe naye nga wedola Matumpagwa mwanyako oli agalira ddala okubalabako omwogezi w'oludda luno olwabagamba n'ogwo emitendera yali agimanyi kuba baali batambuddeko ku mikolo egiwerako baleetedde ddala omwogezi amanye ekintu kati wabano wakuyiiya awaddugala we wagira tugira tulaba abalala neno senga kyokebanaye oli abwampaana akazigo kaakati basenga basiibula bava mu ddiro bamaze okubuuza kubako tulaba mitendera omutendera ogusooka guvuddewo ogwokubiri gwagenze omugole bamuwambye oba sente nzireke bannange kati bano be baguze balabira ddala nga buli kimu bali mu loosi gwe ebintu bino tugende empola waliwo ebintu bye sinategeera bulungi tubadde tuli wali buli kimu byonna obadde okiraba bulungi olowooza abako babadde bazibiridde olowooza tebagenda kubuuza ki ekigenda mu maaso mu kisenge obwedda beetala balinga namutale simanyi omwokyeko omuliro balinga njuki ono naye alina obulumi bwe bambi atandise okweraliikirira wanze mulimu obwedda neesumba nina okufuluma n'omugole tubuuza abako kubanda bakyekimpesa yo naye kati saawa zino munzija okubeera kaakati kubiguddewo bano bazze okubuuza ng'omugole taliiko ekintu ekyo kyabweraliikirivu kati kaakati ebintu bino ffe tuseekawo tusobola okuteekawo omutendera omulala tusobola okuddamu ne tugira ne tuddamu era ne tukomawo nga twambadde engoye endala then era ne tuyingirawo n'omugole okiraba otya ate kati bano bwedda abeetala nga bwe bali mu bweraliikirivu ate nga bayita mu maaso g'abako kakati ekyo tugenda kiba akatutya tugenda kitemerako tutya ettaka tolaba nti batiisizza nnyo olaba nze yeeraliikiridde naye ate bali abalaba obulabi oza bagenda gamba batya abadde atya bakuba ng'abamutunuli omuwala ekimutagira nti tebakulimba nti waliwo n'ebimulumbi bano jjukira nti tebanneerolerako babiwulidde buwulize mu bigambo kati bagamba omugole yenna abeeramu akatengo ate omukutasobola okubirawo ng'asanyuka busanyusi bannange gundi gwe anti kati eyo eba excitement naawe akyamuse bukyamusi kyova olaba nti abamu beetewuluzaako n'agira agendako emmanjumanju oyo bwadda bwakomawo kati ono kyekimugidde kitengo newankubadde baatusasudde akasente naye ate kirungi oli akasente k'ebintu ng'obitegeera bulungi bagasenga ebintu bino bizza akakka mukadde wange kayinza okutunyookera ono amatiza ng'eyabaddewo naye nojjukira yeekubira kiraka tubadde basatu tusigadde babiri kati singa ne luli omugole wanaba talinamu amwerekera wakulala era tujja kufuna omuntu omulala binga musola binga biwulira mbiwulira okutetenkanya kugenda maaso yakati gwani agambye togenda kuddayo namugole mbadde nze nesunga okuddayo n'omugole wange tugende tubuuze ono kyafa kumulabako wali maaso n'omugole ekintu ekyo kigenda kutuweesa ekitiibwa eky'ekitalo bali tolowooza nti ekibatuuzizza wali ffe be baagalo tuweemu bambi kale just a second olumaliriza okwogera kiragenda naawe oli akusabye tuweemu eddakiika zituwe ne bwagamba genda todda ate kati kiba ki yeekengedde dda obwama bwafuuse obwama ku mukolo guno talabangako ku mukolo gulinga guno ku mikolo gyakawunzika olaba twatwala butwazi bintu bitaweze sajja baatugoba emitala 3 twayitira mu nsuku z'abantu nakati emisango gikyali ku poliisi ate ngonzeza mu bino bye sitegeera abantu abamu balabye ebizibu mu bintu nga bino
gwe bajjajja bamulumbye dda takyali mu ntegeera ye bajjajja kati be bataaja bajjajja ensonga gye bawa bagamba mbwe ekintu kino tukivugidde mu kika ekikyamu era yensonga lwaki tewali kantu konna kagenda maaso ate kati mwagamba buli kimu okimanyi nawe lwaki temwagamba ne tusooka tuzikoliga bajjajja twali bafunvubidde ne tubateeka ebbali nali siinaako bwandastandi naawe kati naliikozeeko ku mukolo kati lwaki tewabingamba teriyo omukolo gukolebwa empewo ezisinga teziba nsanyufu wabula muzizizika ne zidda ku mabbali then ne mugenda n'ekintu maaso kaka tugeze tutuma ate kati nesenga kicupuuli naye tamanyi kiddako empewo z'ebukojjazo waliwo kye bazinyaga kuwadde akatono ogwo omukolo omufu empewo bazibuulire obukojja bwe zisobola okukitegeera kakati bwe ziba zategedde ate zifayita nezeeno okitegeera bulungi bannange saamanya nkikugambye oyagala nkiddinganemu emirundi emeka abo emboozi gyekunyumiza ate gye tuddamu tuve na wano naawe olwoza abantu tebaatukoowe n'atandika okuzirombojja kika kya mpewo kiki za kika zinakyeyitize zinkubyeka mpulidde kamenya kati mpewo kikaki kati nze kugamba empewo kikaki nga tezisobola kwogera kati nze nsobola okubaya nti eno empewo bweti nange abali mu kisenge be bagambye embw ezo ziba mpewo kati nembuuza empewo ki kakati tugende kale gwozeebulize ono n'asanga omuku bategedde ekigenda maaso eriyo abantu abatokuuma byama okyali wano nze munayenoonya kuba olinzija wano kubanga ekiri mu kisenge eyo omukadde wange omugole yazolikanye dda omugole yazolikanye dda kakati ate nze mbadde mbabuuza nga tebambuulira naye baga olewo kyesitegera bulungi oyogera nga ekyalaani kati ono ebimuluma bigenda byeyongera omanyi waliwo abantu ababeera awo nga bo buli kaseera ekintu ekimuluma tekiriiko mitwe na magulu tubadde awo n'ataliko okwemasula nga yeekubawo ng'eggongolo kakati ate bwagira neyeefuula ng'ekisaanyi kakati olugize ne bagamba bw'ate simanyi mpewo za kika bw'ate simanyi ab'enkima wabula gundi ggwe ebintu bino nze ngenda kubyesamba aya basi nosi kopu nosi ira oli yazze kati ate no ayogera biki kakati nabo abakugu kulira bajjajja tusanyusa balaba mugendanga mudda bajjajja bambi omwana mumuwemu eddakiika ntonotono asobole okumaliriza omukolo gwe bajjajja ebisigadde tugenda kwogera nammwe bajjajja ng'abantu era tukirongoose mu buntu bwe ziba nsobi nga ze tukoze bajjajja buli kimu kyonna tugenda kukitereeza neyeewoomereza empewo bazeewoomerezaako nazisudiya era bajjajja mwe musinga mu kintu kino kabulenga n'eddiini simanyi faaza ndereya mya bajjajja mwemugiro saawa okugula oli wakika kyafa oli okomanyire ate jjajja n'atabuka nnyo nno jjajja n'atabuka omuko omwogezi taata matumpa gwa ali eri alinze gundi mwe saagala kunjogezaako abasajja bambuuza abantu nga tebajja muli muddiro mwetala mulinga enswero nabwadde eri olwadde eri kyekigera maaso namwe lwaki temumbulira omugole lwaki temumuleeta mu kiseera kino omugole zagenze dda naawe takyaliwo ate ng'alaga waaka kati yadduse si yatuguze nti tubeere ku mukolo guno kyogamba gwaffe teyadduse nti kiki ali awo ebintu bimusinza amaanyi bimukutte kakati nze bannange guno omukolo si gwange bwe kibanga kiganje nange ngenda kufunawo empitira nze ngenda kuyita nemanju ngende sikuddeyo muddiro abasajja bwe banjoolerawo njogedde ebigambo byonna bimpeddeko bampadde n'obusente butono kakati ebigambo ebirala mizera mubiye nayogedde dda yabadde muko muyiiye ayogera obugambo obutakwatagana byamuweddeko dda kakati n'abako batandise okwekengera bannange
Akeetalo nga kasose mu nnyumba oba si yaabwe. Gamba n'ogwo alimu akasala ekkubo noono atandise okweraliikirira agamba omwogezi ekintu kisuse abalala basala mu ddiiro badde eri badde bagamba ebika ebimu abantu bakulya olaba babanga bategeka ntamu nnene eri nga bagenda kutufumba gundi gwe twalivudde maka gano aguma naawe abantu anaakufumba tasooka kukola ekyo era twali tudde mu ddiiro wano nga we wali ekinnya ne tugwagwe bolinnya olaba waliwo ekinnya abeegayirira naye nga be beegayirira banakkiriza jjajja kugamba ebintu bino omwana oyo omulamu omuzukulu wamugomukutte oneya afera bantu bajjajja tebabafera